ekyanspiring okujja mu music yali Vivian Tendo olw'ennyimba ye eddoboozi lye like engeri gya actingamu byonna byandeetera okumwaga ne ŋŋamba nange kangezeeko ndabo bansobola okubangayo. Vivian Tendo abatuwuliriza era abatulaba basanyufu era nga beesunze okuwulira ku mannya go mu kaseera kaneeno. Amannya gange si mulala yenze Jenny Skyler the Sugar Baby. Jenny Skyler the Sugar Baby. Jenny Skyler mu nsi ya music oli muyimbi, oli comedian, oli dancer oba oli actor? Mu nsi ya music ndi artist ate nga ndi music composer. Music composer. Atuwuliriza ayinza okuba tamanyi music composer kyekitegeeza. Music writer. Music writer. Owandiika nnyimba kika ki zonna eza buli kika? Byesiwandiika mpozi rap. Naye bisigadde nga mbiwandiika. R&B. Byonna. Dancehall. Music writer gwendi naye oba omuyimbi Jenny Skyler, abantu abatuwuliriza wano eno baagala okumanya kiki ekyakuinspiringa okuba ng'ojja mu music? Ekyanspiring okujja mu music yali Vivian Tendo olw'ennyimba ye eddoboozi lye like engeri gya actingamu byonna byandeetera okumwaga ne ŋŋamba nange kangezeeko ndabo bansobola okubangayo. Vivian Tendo abawuliriza bayinza okuba nga tebamumanyi Vivian Tendo naye nga bamanyi ku nnyimba ze. Olinayo akayimba kamu kosobola okusampulinga mu bigambo nga 3 abawuliriza babeera alati? Niza wange lelo, niza lavu lelo, maisha daddio, timango timango. Timango. Nga eddoboozi oliyimbe kugamba n'ofaananira ddala Vivian Tendo yennyini. Abatuwuliriza era abatwota obuliro wano eno bandyagadde okumanya ennyimba oba oliawo oyina ennyimba mmeka obudde buneeno? Ennyimba ninayo collabos 2 then nembeerayo ne singles zigenda fuluma nga Wammala oyo gwe tutaddeko then ne yitayo zijja the coming week. Ekitegeeza abawagizi bo babeere nga beesunze okufuna omuliro ogujja, babeere ready kuba ekijja kitokota city sanic. Kakati Jenny Skyler mu music industry zimwe tuzze nga tukyaza abayimbi ab'enjawulo bangi ku TV yaffe eno, naye abayimbi abo nga batugamba mu music mulimu ebisoomoozo wadde nga n'amasanyu oba ebisanyusamu ebiri bingi, naye okusinga basinze kumenyaamenya bisoomoozo ebyo ebibasoomooza. Gwe music industry wakagitambulako akabanga kogitambuddeko tonnasisinkana bisoomooza? Ebisoomoozo era mbisanze kuba tubeerayo like n'abatujevuna ne batugamba kati oyo ayimba biki, yaani biki byakuba batujevuna, then nekirala ne tubeerayo ne lack of management. Osobola obeerawo tolina ziyimba, tolina internet, tolina ki n'ofuba ebyo byonna byebisinga otusoomooza. Era ddala music ono oba nga tolina source eziwojja ssente osanga obuzibu. Nze mbadde ndowoozezza nti omuyimbi gwe njogera naye munene alina ensimbi oba oliawo yapakinze dda n'emmotoka yawe ebweru, gwe wadde oyogedde ku ssente nga zikusoomooza mu kaseera kaneeno wooli baki oba osobodde otya okuba nga ofuna ssente zikukola production y'oyo music gw'olinawo obudde buneeno? Ninayo omwami omukulu kuba nze ndi student kati ninayo eyazenga manager wange bamuyita Mena Management. Mena Management asangibwa Bamusuta Secondary School ng'akolanga basa osomero eyasobodde okuvaayo nankwatako nasobola okumanaginga. Musomesa? Yes sir. Ekitegeeza osoma? Ndi student. Student osoma kirasi yakumeka? Soma senior yakusatu. Mu music industry tetuba na bisoomooza byokka byokka oba oliawo, abayimbi basobodde okuba nga banokolayo ebyo ebisobodde okuba nga bibasanyusa oba ebisobodde okuba nga bibatuusa ku buwanguzi oba oliawo, wadde nga tonnaba kutuuka ku ekyo kyoyagala waliwo ebijja bikwongeramu amaanyi osobole okubeera nga oyongera ku music wo. Olowooza bintu ki ng'ebyo awuliriza yandyetaaza okuba nga abimanya? Tubeera like
abasomesa batuzaamu amaanyi kati nze nja kwogerera nnyo okusomera nti batugamba temuggwamu ssuubi batuzaamu nnyo amaanyi abatuteekamu ka promotion ne batuteeka ku internet ez'enjawulo kati then nebweru tubeera bambi ne bafanizi baffe batwagalanye era naffe tubaagalanye ate Janice Kaira abaagala nnyo bafanizi bange mwenna abayizi okusinga kubanga bwobanga okolera ku ssomero eyo abayizi balina okubanga nabo balina engeri gye bakibenefitingamu kakati ogamba oli student era osoma ekibiina siniya ey'okusatu ku ssomero eyo ebiyinza okusoomooza ku ssomero nkyali kukusoomooza wadde nga mbadde ndi wano kwebyo ebikusanyusiza ogatta otya music n'ekitabo bibalansinza otya mu kusomero sofa mubalansinga nti waliwo essaawa ebeera ey'okusoma n'essaawa ebeera like kale nga tunagenda mu bivvulu ebivvulu biba bya kiro then okusoma kuba kwa misana sooka olindeko essomero libakkiriza okukuba ebivvulu ebyekiro lituukiririza ddala kuba nabo music bayirawe bagira bamuwagira ankomyewo mu music waffe omulungi atuwuliriza njagala okubuuza ekibuuzo kinene Janice Kaira mu music industry abantu bazze beekuba oba abantu bazze baswaza ekitone ekyo ekyabwe ekya music okugeza wiiki ewedde oba babiri lunaku lwakubiri eno wiiki yennyini gye tulimu efundikiro olwaleero twalabye omuwala omuyimbi omupya oba upcoming artist abadde Gloria Bugi yabadde nga alinga alaga ekintu ekyesitaza oba oliawo audience kubanga yagenze n'alaga Nyashi akakola akayimba kapya aka Nyashi naye yeeyambulidde mu lujjudde lw'abantu kwegamba ekintu ekyo nze nalabye nga kinneesitaza kwegamba ne audience n'olaba nga nayo yeesitaddemu kakatonotono ekintu ekyo gw'okyogerako ki ekintu ekyo nkivumirira ne sekuvumirira yenna lwansonga abaana bwe beerabanga ba upcoming artists bajja ne bakola ebintu ebiraga nti oba nkale nga ye asuubira okulaba nti kyekyandisanyusiza bafanizi kati nga avaayo nga like agamba kanti kamale gakikola n'ojja ne weeyambula n'okola biki ngolooza bye binaasanyusa bafanizi ate nga si bwe kiba nze mbadde mmanyi ako kakodyo kakusika buwagizi teri kuba akakodyo kamu kubanga olaze Nyashi abaana balaba ezo internet abaana bazibeerako TikTok bazibeerako ne babiraba omwana kyalaba kale abaakubamu like n'akafaananyi okugamba nti oba ne maama wange bwali oba taata wange kwegamba n'abange babikoppa bambi ne babiraba n'abange yandibadde awagira gwamu bugwi maanyi nga tukyali eyo mu music abo abanene bwe twandibadde obaoliawo mmwe abayimbi ba upcoming be mwandibadde mwegomba nabo bazze bakola ebintu tebibamazeemu maanyi okugeza Gravity omutujju ategeka ebivulu ebyenjawulo gino emyezi gino gyonna emabegakaawo naye tulabe nga Gravity tafunye bawagizi tafunye bagenze kwatendinga bivulu bye ekintu ekyo gwolowooza kiva ku ki era ow'amagezi ki omuntu oyo Gravity oba omuzaamu otya amaanyi nga naawe kennyini weetaddemu kubanga naawe ogenda tegeka ebivulu wano enkya obuzibu obusinga kuva kukubanga like twekuliriza kasi olaba nti like ofunye amagye agawera ofunye bafanizi abamala ogamba ya ebisigadde ne bwenneekolera kati nga Gravity oyo ayinza okubanga like weekuliriza nnyo ku bantu ayagala balaga nti like yabasingako natamanya nti alya anywa ate nga nabali balya banywa ekyo kisinza okutusuula ffe ng'abayimbi gyokoma okulaba ate ku nsi kuno fani yayambusa ate yassa kyo kye batannamanya kati gyokoma okweyambusa kale ne weefuula nti oli wa kitalo nnyo anjogere kitalo nnyo tweraba nti tuli ba kitalo nnyo ne kituleetera bali ogamba yayaani oyo atwewanikirako tumuse oba okitegeere so nga si kirungi okwekuliriza kati fundikira ng'owa Gravity omutujju ekituufu ekyokukola yandibadde like angamba kakkana abantu tabaleebeesa nnyo tabalengeza nnyo kuba senga ajjuza nga bwe yali ajjuza edda kuba nali ndabyeko ku kivulu kye
ku shemu nga ajjuzza abantu naye gy'okoma okwekubuliriza ennyo ofunye bafaani kibeerayo naffe ku ssomero obeera like ng'olaba kati nze Janice Kaira ndi serebu n'enjagala y'abantu mbalabe nga we abaana bannange betomanya nti basitudenti be bakwambusa ate be bakussa ekitegeeza gravity omutujju bakuwadde amagezi babakuwa akalowoozo nti tuulawo olowoozeemu werivisinge osobole okuba nga osala ku ddaala lye weeteekako olunaku olwaleero so mu kaseera kano eno Janice Kaira njagala nkubuzeeyo ekibuuzo ekirala kino eno oli mwana wa ssomero oŋŋambye osoma oli mu siniya yakusatu kakati olina omuzadde so ekiri akuweerera kyemmanyi omuzadde oyo akimanyiko nti oli muyimbi omuzadde akimanyi era akiwagirira ddala ayinza obba nga ye promota wo asooka ye promota wange asooka ekyo kirungi nnyo kakati omuzadde oyo bwe tonnabanga omukaluubiriza oba tannaba kwemulugunyako anti Janice Kaira kubanga ŋŋambye mugenda mu bivulu ekiro ng'ate osoma tannakwemulugunyako nti Janice Kaira leero wagenze mu kivulu naye toddayo tannaba kubanga akwemulugunyako oba muzadde waba asiimye omwana aba asiimye ate era waba aganye aba aganye kati tuwulira abamu abagamba nti anze munaye musiki nakubye akayimba kamu nensooka ntuulamu kuba mama wange ayagala ate nsooke nkole kino oba nkole kino naye ate owange we yasiima lumu aŋŋamba genda kasita obaako abakukuluma abasobola okugira oba ŋŋambe nti okukuliza mu mpisa ye abakukwasa kasita amanya nti bantu abategeera aba talina buzibu nakyo kitegeeza maama wo mulungi nnyo mwagadde senga n'abazadde abalala bakola bwe batyo oba oliawo music industry tunaabeera tumussa waggulu ku ntikko Janice Kaira mu kaseera kano eno abatuwuliriza era n'abatulaba beesunze okuba nga obaako ky'obasuubiza kubanga wandibadde ogamba oba oliawo nti ninayo ekivvulu kyentegese ninayo vidiyo empya gyendeeta ninayo audios ez'enjawulo zendeeta obategekeddeyo kaki abatuwuliriza oba abafaanizi bo bafaanizi bange abalungi ndeeta omuziki ebyakabi okutandikira ku Wammala yitayo bijja bingi mwe mubeere bagumu njija na muliro ojja na muliro kakati Janice Kaira obasuubiza nti obaleetera naye kati eyandyagadde ennyimba zo sofa kati z'olinawo akoze atya kati munnakiboga munnakampala munnabukomero munnabukwiri oba munnabbamusuuta asobola atya okufuna ennyimba zo ennyimba tunatera like this coming week tusuubira okutandika okugulawo accounts zange kuba mbadde siinayo promota naye tusuubira okuteekayo kati then abasigadde libraries ez'enjawulo nga Mr. Z gyeziri libraries ezisinga bamusuuta wa mu tawuni zivaayo kati tugenda ku opening accounts then tuziteekeyo Janice Kaira asobodde okuba nga akugamba bw'oba oyagala music osobola omusanga ku zi libraries zamenye okugeza ewa Mr. Z Uganda music waffe asobola okuba nga omusangawo ffe nga ba Janice Kaira our number one fan mu kaseera kanene Janice Kaira abatuwuliriza banene balina kye batubuuza oba balina ebirowoozo ebyenjawulo ffe bye tugenze tubafunamu oba olyawo tupositinga music waffe balina engeri gye bakomentingamu nti nno abayimbi batuwemula abayimbi bambala bubi gwe kyekyennyambala okyogerako ekinyambala yaffe ng'abayimbi owamagezi ki abayimbi abo wewemulugunyako era obateeka mu ttulu baki abayimbi abo ekyennyambala nze nandikyogeddeko nti siganye nti nange ennyambala bulungi nnyo mulimu oyambala like naye nga toyambadde kiwemula kyesittaza abafans kulaba just kyeŋŋambako ba upcoming abapya bayige ku nnyambala ennungi sigambye nti oba like okwambala obulungi kwe kwambala ebikomeeri no empala esimbi empanvu kati then n'obuteewanika nnyo kakati Janice Kaira waliwo ekintu kyenjagala otegeeze abo abatuwuliriza era n'abo abatulaba obudde buneeri wabagambye oli songwriter oli muyimbi ate era ng'oli actor
omuntu atuwuliriza oba omuntu atulaba mu kaseera kaneemu yandyagadde okujoyininga obeeko engeri gy'omuyambako nga naye ayagala okuyingira music industry. Omuntu oyo atandikiddewa era akoze atya okuba nga akufuna? Omuntu oyo ayinza kutuukirira bapromoters bange okugeza nga my number one promoter Mr. Z, osobola osinkana Mr. Mena Management, then oba osobola okuba ku simu eno wammanga eri 0706 27 39 29. Esimu eyo tusaba ogituddiremu omulundi gumu. Eri 0767 27 29. Bw'oyita ku nnamba eyo osobola okuba ng'otuuka direct ku James Kaira so si ku manager. Ennamba wandibadde ya manager naye hooli awo kubiveeko. Manager ekirungi bakulaze Mr. Z Uganda number one promoter. Era bw'osobola okuba nga ogenda ku YouTube channel ye, waba osobola okuba nga owandiika ennamba ye, kubanga era bw'oba ng'ofollowinga bino bye tukuweereza obudde buneeno, ennamba osobola okuba ng'ogifuna. Ojjayo ennamba n'okubira eyo number one promoter. Ne mugamba nandyeetaaze omuyimbi James Kaira, nampandiikira ku luyimba oba nampabulamu wano oba wali eri. Osobola okuba ng'otuuka ku James Kaira. Kakati mu kaseera kano nga tumaliriza, akalowoozo k'osuulira eri abantu naddala abayimbi, akalowoozo k'olekera abo abatuwagira n'okubakakasiza ddala nti olina ekiwoomu ky'obafumbidde. Kantookere ku bayimbi, abayimbi naddala ba upcomings, kuba nange ndi upcoming, just kyembazamu amaanyi nti like byonna biggwa ate ntandikwa tebambi. Just ky'oba olina okukola kulemerako okwagaliza, kubeera bw'otayagaliza era ofiirwa. Then ne bafanizi bange mbaagala nnyo nga gye nkomezza, ate nga mbasuubiza nti omuziki gujja. Bafanizi babeere bulindaala, tunaabeera basanyufu naffe nga music oyo tumuwulidde, era tusaba Mukama waba asobodde okukomyawo waneeno, osabukulire music omusabukulire waneeno, abawagizi basobole okubeera nga bamulaba. Nange nno nga mbasiibula nyongera okujjukiza nti teweerabira aba Elia Trust Funds bakuleetedde ama-TV, bakuleetedde amasimu, oyagala kibuto, oyagala flat screen, tuukirira Elia Trust Funds bali ku luguudo olwokusatu okuliraana eddwaliro erya Joy Medical Center opposite ne Bero ne dipo ya Bero. Osobola okubeera ng'obafuna nga bakutuusaako ebintu eby'enjawulo. Teweerabira no basala ne music owa buli kika. Buli wimbi gwe tukyaza waneeno music wali eyitirawo tosobola okubeera ng'omufuna. Oba tolina kasente ogenda n'oyogera bwogezi na DJ abeera mu byuma, asobola okuba nga amukuwa oba oliawo ku bwereere kubanga abeera akoze promotion. Ennamba yaabwe njiddamu eri 077 31 072 077 31 69 072. Osobola okubeera nga weetwalira omukisa okutuukako kuba Elia Trust Funds basobola okuba nga bakutuusaako ebintu eby'enjawulo era ebyakabi ddala ddala. Mu kaseera kano eno nange kankusiibule nga nkugamba nti ebiwooma biggwa byokya. Tulikole mumbiro kwa credit, njagala bale wetade adress. Nakatandika sote muli kate, unaomufuna mulaga mapenzi. Basukubalonda liyo, nemala mjikuwela mstayilo. Sigaze gwe breakdown, kukuwa mkulu packaging ya mpaki. Kase wamala, wakuwa testa, nefuna mweluma. My baby just to go another, oh what a one. Wakuwa testa, nefuna mweluma. My baby just to go another, oh yeah. Yeah. Na 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 na. It's just. Ogala mazima sikusaga, okuba bisinga sikuwanga.
baby olabika olikolaita owofumita nafuna bisima today mu race wokuba ngamalanga tukuba baresa today mu race boluma ngamiranga tubalaba wina mwakwata wano ze wokuba tosa nafuna mwebirumba wamala baby just jawanda